Okusinziira ku mutesitesi akulembeddemu omukolo guno, Pastor Peter Kasujja ategeezezza nga bamaze omwezi mulamba nga bagaba obujjanjabi obw'obwereere n'ekigendererwa eky'okunyikiza omulanga gwa Kabaka gwazza abakuutira nga beetegekera okujaguza amatikkira ge. Obuweereza bwakamala omwaka gumu n'ekitundu naye Katonda atuwadde ekisa okuyimirira okuyamba abantu okuyita mu babulira enjiri ey'omwoyo ate n'okubayigiriza okubanga bakola okwejja mu bwavu okubanga beekulaakulanya. Abamu ku batuuze omusasi waffe baayogeddeko nabo bategeezezza nti guno gwe mulundi ogusoose okufuna obujjanjabi mu kitundu kyabwe era we batyo ne basaba abalala okubadookerera. Abantu banaye tugenza okukizuula mu butuufu nga tuli bubi, osanga omuntu talina buyambi naye nga bagezezzaako omujjanjabo ddinkula bamuwadde ku ddagala naye waliwo erikyabulayo naye olw'obwetaavu gavumenti tusaba mutukwatireko naffe muyambe ku basawo bano muyambe ku musumba waffe kuba obuweereza obwo bwonna bwetaaga ssente. Tusuubira nti buli omu bwe bajjanjabe ajja kuwona. Ye omusumba Kasujja yeebazizza bamuyambyeko okusobola okujjanjaba abantu ba Kabaka. Tukoze olusiisira lw'ebyobulamu luno nga tuli wamu n'aba Meridian Hospital. Omwezi mulamba buli Lwasande babadde bajjanjaba abantu nga bakebera abantu ku bwereere nga babawa eddagala ku bwereere. Bakutte mu nsawo yaabwe ffe kye twakola kubakolako mukwano ne tusakira abantu b'ekitundu. Naye kokodde abakulembeze abali ssente ez'okuyamba abawejjere. Abantu abalina Katonda mu mitima bwe banaabawa ssente z'abalwadde bajja kutuukiriza ekyo kye babatumye okukola. Abantu abalina Katonda mu mitima bwe banaabawa ssente z'enkulaakulana bajja zituusa mu bantu era n'abantu bajja kulaakulana. Erinnya lya Mukama lyebasibwe. Naye abantu abatalina Katonda mu mitima baba beeyagaliza bokka. Mu ngeri emu wabaddewo n'okusabira Ssaabasajja Kabaka olwa Katonda okumukuuma ebbanga lyonna. Kyukyuma ku Lunyondo Lukoma Nantawe twaseba ogundegunde. Olwaliro tumusabidde nga tujjukira amatikkira ag'emyaka 32 nga tusaba Katonda ayongere omuwangaaza era nga twebaza Mukama amuwenyezza ebyo byonna byazaayitamu omulina okunyigirizibwa. Bwe tutyo nga tusabira n'eggwanga olw'akalulu ke tugendamu mu mwaka 2026. Tulaba ebintu bingi bitandise okubaawo, abantu beesika ebitogi, naye tubadde tusabira eggwanga lino tufune akalulu akalimu obwenkanya, tufune akalulu ak'emirembe, bwe lityo eggwanga lyaffe bwe linaakulaakulana nga lirimu emirembe. Brian Nembe yakusakidde ekkubi lino ku Lwabukedde TV1.